Embwa ya paapa eyozezza ku munye ng'eraba mukama waayo baabuwe bamubuliza mu ttaka. Si bangi babadde bakimanyi nti omutukuvu Papa Francis abadde n'embwa ye gy'ayagala ennyo kubanga ebadde teteekebwanga mu lujjudde. Buli omu kumanya, wabula ekituufu kiri nti abadde nayo. Embwa eno amannya nga Tiberiyo ebadde nnyo mukwano gwa Paapa okutuuka ku ssanti. Ennaku ntono eziyise Paapa bwe yawulidde ng'obulamu takyabuwulira yatumizza bamuleetere embwa ye babuwe agisiibule. Wabula buli eyabaddewo yeewuunyizza anti Paapa mu kusiibula embwa ye yayozezza ne ku munye olw'omukwano omungi babuwe gw'abadde nagwo n'embwa eno. Wabula okuva Paapa lwe yasizza ogw'enkomerero embwa eno yagaanye okukomba ku k'okulya era ng'ebadde tenywa yadde okulya. Olwaliiro baabuwe ndowooza ekiwuubaalo gisusseeko olwa mukama waayo okugiva ku maaso era ng'ekedde kukungubaga ng'ekuba emiranga egitagambika. Mu ngeri y'emu baabuwe embwa eno teyabulidde mukama waayo era nga bakiri obwedda buli gye bamutwala nga nayo baabuwe egoberera. Paapa abadde amaze n'embwa eno emyaka egisoba mu 10 era nga ye n'embwa ye eno baabuwe babadde beetegeera nga buli omu yategeera munne era ng'omukwano gw'abadde naye n'embwa eno gubadde gwa nsusso. Bw'etyo embwa eno olunaku olwaliiro eragidde ddala ng'eri mu kiwuubaalo ssaako okulaga nti ekungubagira mukama waayo era buli agirabyeko baabuwe ng'ajjula ennyiike olw'ekiwuubaalo obwedda embwa eno ky'erimu ssaako okugoberera mukama waayo obwedda buli gye bamutwala. Wabula tekinnaba kutegeerebwa oba oluvannyuma lw'okuziika mukama waayo olunaku olwaliiro embwa eno baabuwe enaddamu n'ekomba ku k'okulya oluvannyuma lw'ennaku zeemaze nga terya okuva lwe yawulira amawulire ag'okufa kwa mukama waayo. Bw'etyo nno embwa eno Tiberiyo gwe mukwano gw'ebadde nagwo ne Papa Francis abadde mukama waayo.